Akakiiko ka Paalamenti akalondoola ensonga z'ebyobuzimbi eby'entambula ssaako emirimu egigazzaamu abantu kamaliriza okwetegereza ebbago erinaafuga enkolagana y'abannyini bizimbe n'abapangisa ne kawera enkola ebaddewo y'abannyini bizimbe okusasuzanga abapangisa ensimbi engwira. Ebbago lino lyali lyayisibwa mu Paalamenti y'ekumi wabula omukulembeze gwa natalisaako mukono n'aliza mu Paalamenti era yanokolayo ensonga okwalidde omupangisa lwanyiza nnyini kizimbe neddi nnyini kizimbe lwanyiza omupangisa. Mu alipoota y'akakiiko kano erinze okwanjulirwa Paalamenti bw'enaava mu lummula, akakiiko kakifudde kya buwaze nti omupangisa yenna okuyingira ekizimbe asookenga kukola ndagaano n'ennyini kizimbe. Ndagaano eyo nga balambika bulungi omulimu omupangisa gwagenda okukolera mu kizimbe n'ebisale byalina okusasula. Endagaano eyo erambikiddwa bulungi mu nnyingo ya 22 mu bbago eryo. Akakiiko kano era kalambisa engeri omupangisa gy'asobola okunyiizaamu nnyini kizimbe ne nnyini kizimbe gy'asobola okunyiizaamu omupangisa. Akakiiko era kaweze eky'abannyini bizimbe okweyisa mu ngeri eyitiddwa ey'ekizoole kyennyini, gamba ng'okuwangula oluggi oba okuserukulula amabaati ku nnyumba singa omupangisa anyiiza nnyini kizimbe, nga mu bbago eryo okusasuza omupangisa mu ddoola nakyo kiwereddwa ddala. Akakiiko mu alipoota eyo kagambye nti singa omupangisa anyiiza nnyini kizimbe, ensonga zitwalibwenga ku lukiiko lwa LC, poliisi oba kkooti eramula. Abakakiiko kano era baweze eky'abannyini bizimbe okusasuza abapangisa ensimbi ez'obupangisa mu ddoola era kalagidde nti abapangisa balina kusasula mu siringi za Uganda. Mu nnyingo ey'e12 mu bbago eryo, ennyingo eyo eyongera okwogera ku nsasula y'amasannyalaze n'amazzi. Akakiiko era kalambise nti endagaano ekolebwa wakati w'omupangisa ng'ayingira ekizimbe ne bannyini bizimbe yebeera mbulula obulungi engeri y'amasannyalaze n'amazzi gye bisasulwamu. Amyuka ssente w'akakiiko ka Paalamenti era omubaka wa Ikiyiki Robert Kasolo akasizza nti Paalamenti bw'eneekumawo okuva mu luwummula, ebbago eryo lye limu ku ebyo ebisuubirwa okusookerwako ku mmeeza. Paalamenti weddamu ku next week tulindire tuteekako eda pepa tuliteeka tuliweeyo eri Paalamenti naye era yawedde buli kimu kyawedde. Tetukoze ku bya pulezidenti byakomyayo etteeka eryo, tukoze no ku birala bingi nnyo kuba etteeka twalirabanga lyali libulamu, netukoze ku bintu bingi nnyo ebiteekawo embeera enkolagana ennungi wakati wa balandlord n'abatenanti, n'olwekyo etteeka liwedde era balisuubire. Bannamateeka b'ababaka babiri Mohamed Ssegirinya ne Allan Ssewanyana basabye kkooti enkulu e Masaka egobe omusango guvunaanibwa ababaka bano bombiriri kubanga gavumenti obujulizi bugibuze eri mu byambu byokka. Bonna okuteekamu okusaba okukiddiridde omuwaabi wa gavumenti n'olwaleero obutaleeta bujulizi mu kkooti obulaga nti ababaka bano beenyigira ddala mu ttemu eryogerwako ery'ebijambiya obwali mu bitundu eby'e Masaka. Olwaleero Ssegirinya ne Ssewanyana balabiseeko mu kkooti nate era ne bategeeza omulamuzi nti beetaaga obujjanjabi bw'amangu. Bapuliida baabwe nga bakulembeddwamu Shamimu Malende bagambye nti abantu baabwe baluddeyo nnyo mu kkomera ate nga babalumiriza obujulizi tebulabikako. Malende agambye nti akaseera katuuse kkooti egobe omusango ogwo ababaka bali butaala. Olwaleero ku kkooti e Masaka ababaka Honorable Ssegirinya Muhammad ne Honorable Allan Ssewanyana bakomezeddwawo ku misango egy'obutemu egyabaggulwako oluvannyuma lw'okubeera nti baali bassemu ne bakwatibwa. State ategeezezza kkooti nti okunoonyereza ku kyagenda mu maaso era nga bannamateeka abakiikirira ababaka bano tusabye kkooti okuba nti ekiragiro kyayo kyeyawa eky'ababaka okubeera nga bajjanjabibwa abasawo baabwe abakugu kiweebwa ekitiibwa aba Uganda prisons, n'okuba nti state tayinza kubanga agamba nti alina emyezi 6 gy'alina okuba nti akoleramu okunoonyereza ng'ate bano babaka b'abantu. N'olwekyo ne tusaba okunoonyereza kubeere nga kuggalwawo era fayiro bw'ebanga tewali bujulizi bubeera nga fayiro eggalibwawo. Kkooti eragidde omuwaabi wa gavumenti okuba nti ayanguyirizaako okumaliza okunoonyereza mu misango gino era anaalagira n'abamakomera okubeera nti batwala ababaka bano bajjanjabibwe. Omusango ogenda kudda mu kkooti nga 19 January 2022. Ababaka bano bombiriri Allan Ssewanyana ne Mohamed Ssegirinya gavumenti balumiriza nti balina omukono mu ttemu ly'ebijambi omwafiira abantu abasukka 30 mu bbendu ly'e Masaka.
Wabaddewo akasatiro ekyabakagga ku luguudo oluva e Mateete okudda e Masaka, omuvubuka bwa Awanuse ku pikipiki n'agwa Nafilawo. Omusasi waffe Jimmy Sekabiito kalutuvire ku ntono. Afudde ategerekisenga Kawogolwanga omutuuze ow'Ebugenge Kiryabulo mu ggombolola ya Mateete lulo. Kawogolwanga ng'ali wamu ne munne ategerekiseeko eryaliwo obuwungo baakedde kufuna pikipiki ne bagenda e Masaka okubaako oluganda lwabwe gwe balaba obulwadde wabula bwe babadde bavaayo nga batuuse ekyabakuza bafunye akabenje pikipiki n'ebakuba. Bonsatule nga bwe bagudde kabenje basazeewo okudda ku pikipiki yaabwe okudda ewaabwe Ebugenge wabula bwe babadde batuuka ekyabakagga nga baakava ku nsalo eya Bukomansimbi olwo Kawogolwanga n'anogokako n'agwa wansi bagenze okumukeberanga mufuwajjo. Akaseera akabadde kazibu mu kifo kino era aliwo obuwungo ne munne abadde abavuga nga bayambibwako abadduukirize basazeewo okumusiba ku pikipiki yaabwe ne bamuvuga paka Ebugenge. Nze Jimmy Sekabiito ku lwa CBS wano Essembabule. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka omupunta okusalasala mu ttaka ly'omuntu eyamuwa omulimu nga tagoberedde biragiro byamuwa nga munnamateeka Kassim Ssekalema bw'annyonnyola. Kugeza oli akugambye nti salamu poloti 2 mu kyapa kyange oba poloti 3 gwe ne weetumikiza n'obeera ng'osalamu poloti 8 oba 10 era singa ekyo omusaveya yenna akikola gwe nannyini watteka oli waddembe okubeera nga weekubira enduulu eri omuwandiisi w'ebyapa n'omulagira nti n'omukakasa nti omuntu gwe wawa okusala mu ttaka lyo omulagira kusalamu poloti 2 naye yasalamu nnyingi osobola okwekubira enduulu ku poliisi ng'owabira omusaveya oyo olwokola ebintu ebiri wabweru w'ebiragiro byewamuwa era mu mbeera y'emu osobola n'okukubira enduulu mu kibiina ekitwala abasaveya nabeera nga basazaamu layisinsi ye kwakola emirimu gy'obusaveya oba okuyimirizibwa okukola omulimu gw'obusaveya olw'obutagoberera biragiro by'abakasitoma ababeera bamuwadde omulimu okubeera nga abasalirasalira mu ttaka lyabwe. Eyakwatibwa abasirikale ba poliisi n'aggalirwa ku biragiro bya RDC Lwengo olw'okuziika omulambo gw'omusajja yattibwa ab'ebijambiya alojja omwaka ogwo oguwedde 2021 kyokka agambye nti bonna baamutuusa ku kizibu ekyo abasonyiye. Tom Sain Kayinja yalina ebisingawo. Omusaseredooti e Masaka Reverend Father John Paul Ssemanda ow'ekigo ky'Embiriizi asabye abantu okusonyiwa n'obutaleeta busungu bwe babadde nabwo mu mwaka omukadde 2021 ate ne babuleeta mu mwaka guno omujja 2022. Father Ssemanda John Paul abadde ayigiriza mu mmisa ey'okwebaza ng'eno etegekeddwa omwami Kajubi Mugagga ow'oku kyalo ky'e Nakateete mu disitulikiti y'e Lwengo ng'abadde yeebaza Katonda olw'okumuwonya ekkomera bwe yakwatibwa n'aggalirwa ng'ogumulangwa gwali gwa kuziika omulambo gw'omusajja Luhamyankaaka ono yattibwa ab'ebijambiya ng'omulambo ogwo oluvannyuma ab'eŋŋanda okuva ekisolo bajja ne bagukima oluvannyuma lw'okuwulira nti gwaliko obukadde 10 pulezidenti ze yawa eri buli famire eyafiirwa omuntu mu ttemu lino. Father Ssemanda agambye nti oli ne bw'akola atya tewakyali ayinza kukomyawo omwaka gwa 2021 gwayise gwagenze. N'agamba nti ebirungi n'ebibi ebifuniddwa mu mwaka omukadde byo bye birekawo akabonero ne yeebaza Kajubi Mugagga okutegeera nti ebyo byonna byayiseemu Katonda yabadde mwene ensonga. Ye ategese okwebaza kuno Kajubi Mugagga agambye nti ye yayamba buyambi mu kuziika omuntu ataliko bantu be nti kyokka ate okuyambibwa kwe ate kwamuviiramu okukwatibwa n'aggalirwa. Omwaka guno bannaye tukubadde mwangu kyobudolaba nga nsabye ekiramiro kya mmisa okwebaza Katonda okumpisa mu mwaka guno omukadde nga nsaba nteera omukisa mwaka guno omupya. Ekyaliwo ku muntu oyo nze nayamba buyambi mukozi gwe yali ankolera mu mwanyi zange yaziika omuntu ataliiko babe ogenda okumanya nti bavudde kisola abantu be ne bajja okugyayo omulambo ate bakwatamu nze mu bintu bye simanyi ne bansibira obwerere naye kati byonna ebyo kuba faza bayigiriza ebikadde tubyerabye bireke mwaka omukadde tugende n'omwaka omupya mbasonyiye buli omu kye yankola. Omutaka ku kitundu kino eky'e Nakateete mwami Kyambadde asabye abatuuze obusungu n'obutayagaliza babireke mu mwaka omukadde. Tom Sange Kayinja ku lwa CBS Masaka City.
Abawuliriza ba radio mutanda eno Kyabasa mu bitundu ebyekyengera Nsangi Nabbingo ne Kitemu beeyanzizza nnyo Magulu Nyondo olw'okubaddiza ng'abawuliriza ba radio eno nga ayita mu kazannyo ka CBS ekikapu kya Kyabasa kye bagambye nti kijjidde mu kiseera ekituufu kyennyini mwe bakyetaagira. Enteekateeka y'ekikapu mu budde buno egenda mu maaso ku luguudo olugende Masaka era abasinga basangiddwa nga bawuliriza mawulire ag'omukutu guno. Bano nga bagambye nti kibakakatako okuwuliriza CBS mu jugumiza ggwanga kuba nayo ebawa kye beetaaga naddala mu mawulire agatasangika walala. Batendereza nnyo omutanda olw'okuteekawo radio eno Kyabasa ekyusizza obulamu bwabwe. Nze Kivumbi Lawrence nkolera Nabbingo, nkola bizinesi ya kutunda nsawo, ng'ensawo zino nzaazeekolera ntunda engatto ez'abakyala n'ez'abaami ng'era nazo nzaazeekolera mu bizinesi eno era ninamu mobile money. Nsonga lwaki mpuliriza CBS ekisookera ddala ndi musajja Muganda ng'era nali mpeerezaako obwakabaka bwa Buganda twazimba olubiri olw'eba munaani. Ensonga lwaki mpuliriza nnyo CBS njagala nnyo amawulire gaayo kubanga gabeera gayimiridde ku mazima tegalimba. Ensonga eyo lwaki sebo mpuliriza nnyo kusanze owuliriza Barnaba akunyumira nnyo kati abatawuliriza CBS bafiirwa ati abatawuliriza CBS bafiirwa ebintu bingi tebamanya biba bigenda mu maaso mu ggwanga kubanga geega amawulire gokka agasobola okutuwa ebigenda mu maaso mu ggwanga. Abawuliriza ba Kyabasa bangi mwe mubadde n'abawuliriza basangiddwa Kitemu mwera mu Kyengera Town Council ng'ebifo mwe bakolera emirimu gyabwe baabitibuma Kyabasa okulaga obuwagizi bwabwe radio eno. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasa Fama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj Ebanda. Kilabu y'omupiira ya KSSFC alijja wenywera Uganda Premier League ekansiza omuzibizi Philbert Obechan ku ndagalo ya myaka 3 nga bakyangira endiba. Obechan mu KSSC akomye omulundi gwakubiri oluvannyuma lw'okujaabulira mu mwezi ogwokutaano omwaka oguwedde olw'endagaano yali eweddeko kyokka watuuse okukomawo nga tannafuna kilabu ndala. Philbert Obechan ye muzannyi asoose okugulibwa KCCA mu katale ak'okugula abazannyi ak'omwezi guno ogwa Gatonnya era wakuzannyira KCCA okutuuka mu mwaka 2025 ng'aweereddwa omujoozi namba 35. Ono omupiira yagutandikira mu kilabu ente ya KCCA n'asuumusibwa okutuuka ku ttiimu enkulu era abadde yakabazannyira emyaka 6. KCCA ng'omutendesi Emmole Byekwaso eri mu kifo kya 2 mu liigi eyo wabula olwaleero bw'ewangula Mbarara City gyegenda okuttunka nayo yakulinnya ku ntiko ya liigi. Banaffe ag'essaawa zino kangamalirize mbufunze. Akakiiko ka Paalamenti akalondola ebyobuzimbi saako ebyenguudo n'emirimu egigazisa awamu abantu kamaliriza okwetegereza ebbago erifuga enkolagana y'abannyini bizimbe ebipangisibwa n'abapangisa era ne kawera enkola ebaddengawo y'abannyini bizimbe okusasuza nga bapangisa ensimbi engwira. Bannamateeka babaka babiri Mohamed Ssegirinya ne Allan Ssewanyana basabye kkooti enkulu e Masaka egoba omusango guvunaanibwa ababaka abo kubanga gavumenti obujulizi bugibuze eri mu byambu. Wabaddewo n'akasatiro ekyabakagga ku luguudo oluva e Matete okudda e Masaka omuvubuka Awanuse ku pikipiki ya bodaboda n'afa. Ge mawulire ag'essaawa zino omwe bali nnyo okutuuliza akuuma atakumira mpeera.